Oluvannyuma lwa Ssaabaminisita wa Israeli okugenyulako wano mu ggwanga lyattu Uganda olunaku lw'eggulo ku mikolo egyabadde emikolo egyawezezza emyaka 4 nga Uganda ejjukira Israeli bwe yagirumba. Olunaku olwaleero abakiise ba palamenti ab'enjawulo bavuddeyo ne bategeeza nga bwe baagala gavumenti effeeyo nnyo okwogereza abagenyi abakyalako wano eno mu ggwanga olwo eggwanga we linaasobola okubaganyulwamu. Bino ababaka okubyogera ng'omusasi waffe Kisakye Joan Wali era katutuuseeko ebigambo by'ababaka bano. Okukyaza abagenyi kikulu ddala era kiraga omukwano okuva mu bakukyalidde ne Uganda ezeefuna abagenyi ab'enjawulo okuva okumpi ne Bunaayira. Abamu ku bagenyi abakyalidde Uganda mulimu Pulezidenti wa South Korea Park Geun-hye, Recep Tayyip Erdogan nga kw'otadde Ssaabaminisita wa Israel Benjamin Netanyahu. Oluvannyuma lw'okukyaza abagenyi, abantu ab'enjawulo omuli n'ababaka ba palamenti bawadde endowooza zaabwe ku birungi ebiri mu kukyaza abakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga. Omubaka wa Kitgum Beatrice Anywa ategeezezza nga Uganda bw'eri ekkula lya Afrika era okukyaza abagenyi tekyewalika wabula ayongeddeko nga gavumenti bw'erina okukuuma obutonde olw'ensonga nti bwe businga okusikiriza. Obeera nga waliwo ensi omuzungu gw'ayagala okweyagaliramu ye Uganda nti ebyobulambuzi tubiteekemu ssente. Oyo Prime Minister azze tumusuubiramu bingi kati nga ye okulaba ewaabwe gye bava ettale najja wano n'alaba nga akaweewo kafuuka yandibadde agamba n'okukyala kanyongeremu ennaku nga hoteri tufuna $1 twandibadde bamuvisaawo ne magamba tugenda ogeko genda olabeko ku bisolo byaffe nga ssente zikunkumuka. Bo ababaka abalala banokoddeyo ebiganyulwa mu kukyaza abakulembeze okuva mu mawanga amalala omuli enkulaakulana okufuna obuyambi obw'ensimbi n'ebirala. Amaka agakyaza abagenyi gakulankulana nnyo. Uganda tulina bwe tutuuse mu kukyaza abagenyi kubanga buli mugenyi ajja n'essente asa mu hoteri ali amerya Uganda. Bwanga bazze wano ne basalawo nti bagenda kola investment yaabwe wano kiba kijja tuganyula nnyo okufuna emirimu naddala okendeza ku bbula ly'emirimu nga batandise businesses zaabwe wano mu Uganda. There was time that the dollar was going very low, and when these people come they bring us money, so that means the more money they bring dollars, it means the more dollars in circulation in Uganda. Bwe twogeddeko n'abantu aba bulijjo bawagidde okukyala kw'abagenyi olw'ensonga nti nabo bizinensi zaabwe zitambula. Nze nfunamu era ya time munene atambula bulungi. Of kiba kituyambako mu byenkulaakulana n'ebikwatagana security. Kituyamba nnyo bwe tuba n'emikwano ku mawanga ago. Wabula ensonga eriwo nti ndowooza bwe tufuna obuyambi naye tetumanyi oba obuyambi bulagawa kubanga ndowooza bata obuyambi ensonga lwaki tebatwagala babe emikwano gyaffe. Abakungu bano bwe bakyalira Uganda bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo omuli eby'obusuubuzi, ebyokwerinda, okulwanyisa obutujju n'enkolagana y'amawanga. Kisakye Joan, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.